Story eno gye twolekera eri bit sensitive. Ku nkomerero ya byonna omulamwa gwa nnannyini story agamba nti abaagalwa w'enkomera w'e Uganda njagala tugende mu ddwaliro, ngenda kuteekawo embeera yonna mu ngeri ey'amagezi, ngenda kukwata maama, ngenda kukwata taata, tugende mu ddwaliro. Bo bayinza obutasooka kumanya mulamwa gwange, naye njagala batuggyeko omusaayi ffenna basatu. Ng'ekigendererwa kyange njagala kumanya ddala ono ye mmanga nzaala, ono ye taata nzaala. Ekirungi bendaba oba bemmanyi nga bazadde bange bombi benjogerako weebali, naye okusinziira ku kubuusabuusa okuzze kukula mu nze entakera, saagala saawulidde saategedde, njagala nkyeteeremu omukono, ngamba ebiseera njogera ku ssente. Bakebere nze, bakebere maama, bakebere taata, okukakasa oba DNA yange nabo ekwatagana. Byogenda okuwulira bikusiigira ekifaananyi lwaki sister awunzikidde ku ekyo. On a serious note, ku nkomerero ya byonna kyayagala DNA. Kasitore kano kawa obudde, ojja kuwunzika ng'otegedde. Naawe omuwagire oba oleme kumuwagira ku lugendo lwe olw'okukola DNA wakati we n'abazadde. Tukuze tuwulira ng'ekiri komoni kyekyabazadde oba omwami okubuusabuusa omwana, omukazi gwa claiming nti ye taata we. N'agamba onze ono omwana sikakasa nti wange, tugende ku DNA. Ekiri reya kyeky'omwana okugenda mu ddwaliro ng'ayagala okukola DNA ng'ajjudde okubuusabuusa kwabo abalabika okuba nti be bazadde be nga ye takikakasa. Lwaki tetutandika n'ekitundu ekisooka? Kawa obudde kawulire kigambo ku kigambo. Kaniyita nakapanju obwatuuka edda nedda nga booluganda oba tulabira. Jjajja mwami azaala taata wange musajja amanyikiddwa nnyo Haji Mulamba mu Eastern eyo. Wemba njogedde ekibuga kya Eastern eyo baba mumanyi nesigenda kyogera. Yawasa abakyala baali bangi, mukazi gwe yasooka okuwasa omu. Kati jjajja wange yali namba 2. Jjajja wange okuba namba 2 n'azaalawo abaana be bali 6. Yasooka n'azaala omuwala, n'azzaako omulenzi, n'azzaako omuwala, n'azzaako baddaddi bange. Yazaala baddaddi bange daddi wange ne bakula. Jjajja mwami yalina abakyala bangi ate bonna yali yabazimbira amaka. Olw'okuba omusajja ow'edda mu biseera by'ekinaana oba 7 ng'olina amaka, buli mukyala ng'alina amaka ge n'emizigo, ng'ate nakati zikyaliwo nga tezikyali ku foomu. Yalina ssente dda mu family yali dooni waamu, era mbu ne basenga abange okugenda osoma abavuga buvuzi ne babatwala ku masomero. Naye maama omulembe guno gwe twayingiramu pulezidenti waffe ono eyajja yamuzza emabega. Ssente z'edda zonna basaali zitya sijja biyingiramu nnyo ebyobufuzi. Naye kuva omukulembeze oyo we yajja, tatange bwe yatandika nti taata jjajja mwami we yayavuwalira ebyobugagga bye ebisinga bwe byagendera. Era ebyobugagga bye yasigaza gaali mataka n'amayumba ge yali yazimba edda. Era nnyongera okubategeeza ab'okuno byonna mubikole, mugule amamotoka, naye kyemwerabiranga gula amapoloti. Epoloti ezo muzirabanga akala amataka, ettaka mulirabanga eritalina makulu, naye ettaka libeezezaawo jjajja mwami paka kati. Era wakayasi wekamukuba n'agamba kantundeko bana 5 ku 10, ate ng'atunze kuva dda nga nkyali muto. Ogenda owuya jjajjawo yatunze wali, bamuwaddemu miliyoni 3 2 mmeka, naye kati ate we tuli mu kibuga ate ku kkubo. So kati wali busy we bakati wekuba kutunda, era atundira ddala ssente nnyingi, miliyoni 2 awo 3 wa bbeeyi kati. Naye kyenyongera obbagamba mugule amataka. Woba olina ssente zo zimba amayumba galeka eyo, niweeba mu kyalo olaba deep in the village, gula zimba. Nze ky'ekintu ekyo kyampa ekyokuyiga. Jjajja mwami yazaala abaana bangi, naye ate abaana bonna tebamuyamba. Abamu bali bulungi ddala, abamu tebali bulungi nga wemanyi, bonna tebeekana, naye ate abaana tebamuyamba. Oba okitegeera. N'ebina abasajja okuzaalazaala abaana nti kanzaale eno n'eri, abaana batuuka ekiseera ne baba nga tebakyakwatagana. Oli agamba enti yalabirira bali bamusomesa, anti yakola bw'ati bali bamusomesa, anti yayagala mukyalo oli wali bamulabirire, anti yakola bw'ati, anti nze teyansomesa, anti kino yakola kiti. Oba okitegeera. Abaana tebakwatagana, abaana bangi. Era nyongera okutegeeza nti jjajja mwami wange oyo
yazaala abaana bemmanyiiko benalabako bali 50 ate nga n'abamu sibamanyi baŋŋamba olinayo bali abeeri basengabo olinayo bali abeeri bataatabo sibamanyi ekyo si kyekikulu nyemukulu ekyo bannaye si byangu okunyumya sisiibye kati ekintu ekyo kikulu nnyo muzaale at least abaana nga musobola obbalabirira tetuganye bbalabirira naye mumaking sure abaana bo bakwatagana yazaala abaana bangi ekyamuyamba nti ebintu bye yali yakolerako mu bukadde bye yakola mu buvubuka bwe bye bimubezezaawo obudde buno paka nakati bwenjogerera ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks furniture w'emafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje ekyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne mama Aisha Najemba ku noti 7 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda era amayumba ge yazimbako obupangisa sometimes we bumuwa ku ssente n'obupoloti ekyo kibawo ekyokuyiga mukolerera obukadde bwammwe temulowooleza mu baana nti bagenda balabirira jjajja mwami atuuleyo n'abeereyo naye nga tebamufaako sometimes n'alwala tebafa nayo omanyi abaana obutafaayo naye nga ate abaana balina ssente abamu bali mu magye bakulu mu magye ddala bamanyikiddwa mu ggwanga muno abamu basawo bamanyikiddwa naye tebafa ku kitaabwe oba okitegeera naye ne jjajja naye munenya yawasa nnyo abakazi bangi ssente zaali zimusumbuwa omutotuka n'obeera mu ddwaliro nga n'akubeerako mu ddwaliro tomulaba n'omukazi gwe yawasa oluvannyuma eyasembayo naye si byaliko jjukira yali akyalimu oluwalawala si byaliko oba okitegeera so muzaale abaana ate nga kale sikuzaala kale kidde wali mufune omukazi ng'omanyi nti ono omukazi ajja kumbeererawo oba mu bubi ne mu bulungi oba okitegeera niwe oba wasizza bangi naye baamu n'omu ng'omanyi ajja kubeererawo naye ate ye gwe yeesiga oluvannyuma sitamulinako ate ekyo si kikulu eyo njagadde kuyitayo ekyo si kyekindeese nga ja daddi wange bwe baamuzaala kale katudde ku daddi wange baamuzaala ye ne tubeerawo daddi wange n'akulamu taata we yagaana omusomesa lwaki kuba yasomesa omwana we omukulu kale yali yazaala omwana omukulu jjajja mukyala eyamuzaala omwana we omukulu yamusomesa mu biseera ebyedda n'akoma mu senior 4 n'abuka n'omusajja ate omusajja yali muki muganda ate ng'ewaka eyo tebaagala nnyo baganda tebabagala babazaala wakyokka nga nange obudde buno abankuba amanda buli bukimu baganda bajja kunnyumira be bamanyi tebindya kati senga wange yagenda n'afumbirwa omusajja oli baali baavu gye yafumbirwa bayitawe era mu kibuga kyekimu ekyo nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates kale ngenda baguza ploti okutandikira ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10 ate nga tukkiriza installment tulina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala ploti 2 njagala 3 njagala ploti 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengera ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments office zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday nga baavu omusajja gye yagenda ofumbirwa jjajja mwami n'anyigga nnyo n'amuzaalukuka n'amugamba todda wange kyokka ng'eddiini liragira omwana waaba afunye musiraamu munne mubasibe nika kiggwe kyokka ye mwenyini jjajja mwami abaana be beyaza kale ye nga ye abakazi beyafuna mulimu babale beyawasa okitegeera era mulimu babale beyagenda nabe makukola ijja yongera okutegeeza yagenda makukola ijja emirundi yenna gwolaba oyo
mu biseera bya Ezityo yani obote yamini anti kati sibitegeera muneke history semumanyi si kyekikulu awo tuveeyo senga bwe yagenda ofumbirwa ng'abakamaavu ate nga baganda sirina muganda gwe nnumbye kuno sedanga obudde bunankwana muganda wa mamba ate ndi mu bati ab'emmamba okusinziira byempulira si kikulu tukyali awo tukyeteekateeka tulabe ayitawo batayitawo bwe yafumbira omusajja oyo baali baavu omanye abaavu lunkupi ate nga senga gye yava amaka gaabwe baalina ssente ng'essite eyo bagimanyi baalina ssente nagenda nafuna akasajja akaavu bwento bwenkayise naye simujereze nange bwento bwe nakiwulira nabeerayo senga ndaba nga takyajjako kati jjajja mwami n'anyiga n'agamba tagenda kuddamu kuweerera mwana yenna okitegeera jjukira yali ayagala nnyo senga oyo yayagala nnyo senga oyo omukulu sigenda muyita linnyo olw'okuba erinnya lye lifaanagana n'erya mami wange nagavaawo kati awo n'agana osasulira abaana kati awo wayita akaseera katono taata wange nafuna wayita kale akaseera akayitawo kwe tatange yasoma natuuka mu kyokusatu mukulu waabwe yayonoonekeranga bali mu kyakusatu ne bagana omusomesa era ye yagamba nze tatange saagala mbulabire yagana okumusomesa tomanya singa nandisomye nandibaddeko bulungi okwekitegeera awo tuveewo nga taata bakula muze 8 awo 9 oba 8 ng'eggwako simanyi mukulu yange we yamuzaalira afuna omukyala muganda omukyala omuganda gwe yafuna gewabwe nayo baavu lunkupe okukitegeera baavu lunkupe tebayomba ewaka jjajja mukyala n'ayomba waki wafuna omuganda simwagala nga kyekimunyiza naye olw'okuba nti yafuna omuganda ku lw'okuba bagendanga nga bamuzaako bajjabi jjajja mwami yawasa buli kabira ndowooza gwataawasaako oba yali mukolomojjo nye kyemmanyi yawasa kaŋŋambe buli kabira yagifunamu omwana oba ekitegeera kati kirabika abantu abasinganga omutulugunya maybe jjajja mukyala kirabika baali baganda nze bwento bwengutemye omugambo nga omanyi obujja nga bonnalaba nti musanji yakwagalidde omukazi muganda oba musogano gamba abasoga bantama naye nga kintu eki kyekikufuula nti bagundi bantama kati wekityo bwekyali yali tayagala mukazi muganda owasizza omuganda tetumwagala wolololo kale yamuliisa nnyo akakanja omukazi oyo ne taata namuzaalamu abaana 2 ab'obulenzi naye nga jjajja mukyala kale nga jjajja mukyala avuga omukazi oyo supiidi jjajja mukyala yalinako mumwa bannaagi eri famire yaffe eyamimwa giraba edduka era ogiwasaamu nga besibye 2 abakakamu balimu babale kale bali short tempered oba kyemba ŋŋamba naye nga ate bafumba gye bali bafumbi obufumbo waabwe gye bafumbirwa kati tudde wano nga bawasizza kazadde bwe yawasizza mukazi w'oyo teyamuwasa kale bino byakawunda ebyedda baagalanye amuwadde olubuto amuleezi kati kazadde boy ebiseera ebyo jjukira gavumenti yali yaddako nga jjajja mwami yagenda nga avugwamu akasente gavumenti eno okuddako eno eya mwami M7 jjajja wange yalina ssente ezitagambika naye we yajja ebintu ebisinga byaggwa bbeeyi n'amamotoka mbu nabyagatunda kale ebintu ebisinga byaggwa bbeeyi kati naaba nga yavuwadde oba okitegeera nga talina kati nga biweddewo kati ngono naye ku mmotoka za kitaawe ekyamuyamba yali yayigira ku mmotoka za kitaawe ovuga yali muto naye nga amanyi ovuga tataawe yabayigiriza ovuga nga bakyali bato noli senga wange yali yafumbirwa oyo kale senga wange yafumbirwa omuganda kale kaŋŋambe ntyo nga naye nga yamuyigiriza ovuga jjukira yalina driver we nga ye bwogu oyo omwana yali ayagalibwa ng'alina emmotoka ye muvuga ye yekka ne driver we nga ali ogu yamutwala ku ssomero yamuza naye abaana balaba edduka nyongera okutegeeza ewaka waaliwo ebikomera naye kulaga obawala balaba edduka yabuuka oba yakola atya yamanyi jjukira omusajja yali w'abakazi bangi kazende jjajja mwami awo nyagadde kuddayo mabega bajjukiza kazende boy n'agenda wa mu kibuga gye
mu Eastern region mu kibuga gye okola byonna byenjogera biri mu Eastern n'agenda okukola gye yagenda okukola gye yasisinkana company gye yagenda mukola yali ya muyitani ye banaye muyita erinnya ki Kasimu kale kamuyite Kasimu yakamuyite Kasimu kale erinnya lye mba mmutuuma n'asisinkanayo Kasimu kampuni eyo gye yali akolamu yali yaba Kasimu oba okitegeera mu kibuga gye Kazende Boy n'akola Kasimu n'amugamba ng'oli musajja muki mukakamu oli mwetwaze oli musajja mulungi mbadde sikusuubiramu nti osobola okukola ki okukola naye ninayo sister wange eyo Maria oba mutume maaso oba Maria olaba otya bwe mukuwa akyali mwana muto tetwagadde ayonooneke ng'obudde bukyali ko Kazende Boy okay ojja kuntwalayo mulabe n'amugamba okujja kujja ewaka bali bakolera mu kibuga nga bwe wali kampuni Kazende Boy mwakola naye nga bo bali mu kibuga B gye baviira Maria gy'aviira ne bagenda mu city mu kibuga B Kazende Boy n'agenda alabe ku ki n'agenda olaba Maria n'alaba Maria ne beesiima Maria yali mwana muto ng'era alina okukkiriza ne beesiima agamba kirungi nga omanyi nti abakyota raha tebalina budde bwakuza nnyo baana ebiseera ebyedda bali tebakuza nnyo baana Kazende Galo yali mu 15 years ne bakkirizaganya Kazende Boy n'addayo ewaabwe n'abagamba n'afunye omukyala kale before nga tannafuna mukyala yankyogeddeku nti yasooka n'addayo ewaka kanzire mukemabega amadde neerabidde yasooka n'addayo ewaka n'asanga ng'omuganda yakola ki nga yanoba badde neerabiddemu awo munansonyiwa we yasanga nga omukyala omuganda yanoba nga yafumbirwa mu kibuga ekisemberayo ddala mu Eastern region oba okitegeera nga yafumbirwa naye nga tannazaala kati we yadda nga taliwo kwe kujja okola ate mu kibuga ekyo gye mu site gye n'akola mu site gye kwe kusisinkanako gyoyo ate era oba okitegeera oba njogedde bulungi oba munantegeera oba munfunye sibitegedde naye nga kyembadde ntegeeza nti yaddayo n'asisinkana before nga tannafuna Maria yaddayo okukola yaddayo mu kibuga eri ewaabwe gye bamuzaala Kazende Boy mu kibuga M n'atuuka ng'omukyala yanoba nga yagenda yafumbirwa n'ofumbirwa olwokuba musooka okujja mu kibuga eno nga zizeemuko emabega yajja mu kibuga nga yatuukira mu kampuni y'ewaffe eyo first mweyatuukira n'akolamu ebbanga eriwera n'addayo kati mukudda n'abeerawo kati kojja yeekojja muyisaani banayolooza aseerabidde n'erinnya Kasimu muyisaani mwerabidde jakiwulira n'asisinkana kamuyite kojja nze ebinyambi erabidde omanyi otuma abantu amannya nga tobimanyi weerabira ate kitoola esinyangu yakunyumya nansonyiwa kati bwe yadda kojja ne basisinkana nekojja ate second time n'akola n'abeerawo kati weewo bafunira obudde weewo kojja we yamubuuliza toli muntu mukaka mu biki biki olina omukyala n'amugamba nalina omukyala naye yanoba biki kwe kumugamba nina sisita wange oba okitegeera Maria oba muntegeera oba mbitereezeza banaye nze simanyi nk'oyo diritinga zi audio kanze naye ku Maria ebeeraba ne Maria nga bakkirizaganya ng'amugamba n'omugamba nafumbi nawasaako naye omukazi yagenda kati wayiseewo emyaka nga 3 taliiwo amugamba tewali buzibu kati Kazende Boy yaddayo ewaabwe ne bategekayo emikolo okujja okunoona Maria owekitegeera era bwe batyo ne bajja ne banoona Maria era ne kunoona mu ba Maria jjajja mukyala teyayagala jjajja mukyala azaala taata teyayagala n'amugamba abo booli kuwasa mbw abo boowasa bagenda kugamba
tontaka jerikani ya uto una mchele current omukazi mugundi mu tribe gyoli kuwasaamu abo bagenda kugamba twagala kidomolo kya buto olina omukyere olina eŋŋaano kale bintu bingi bingi abo beyagamba bye baagala olina omukozi bo tebakola mirimu oba okitegeera baagala bintu bya mirembe. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Baagala bintu bya mirembe oba okitegeera ekintu ekyo nenseka kati oyo mukazi gw'oleeta atagenda sobola kola mama wunya taata kazende boyina agamba nze ngenda muwasa gwe njagala oba okitegeera ne bategekera ne bagenda ne bakola ki ne bawasa Maria embaga amakeke ne bolaba embaga olemwa adde tebannajinkuba eri teweesa abataiti wakuba sirina akafaananyi nani kalaze ku Mr. Sozi akafaananyi kaliwako ewe ediddayo ndikalaga inshallah nga bakola embaga yaabwe ey'omulembe nga batwala Maria mu bufumbo bw'atyo. Maria ng'ayingira obufumbo. Bwe yayingira obufumbo teyadda kudda eno kola mu kampuni yawasa omukazi tebamuwaako ne ssente anti baamanya nti obuvubuka akyali yeeye. Ejjuka ebiseera jjajja yali yayavuwala jjajja mwami amamotoka yatunda bintu bye yabitunda. Ba gavumenti zaffe zino si kikulu ekyo si kyandeese kunyumya story nga kazende gaalo ye ndi kuki nga kazende gaalo yabeerawo yatwalako obudde ofunamu olubuto yalwawoko katono ofuna olubuto nebagamba omukazi oleese mugumba omukazi tazaala mama awunya taata kale bayogera ebigambo bingi nga bamwogerera naye mbu yatwala mami wange mbu saaliyo mu bintu byabwe mbu mami yali mbeerera nga yatwalira mami yali akyalina embuzi ye bayita wengu era bagamba yagamba kale ye yagamba mbuze saaliyo byabigamba nennyina namugamba ono omuwala namuleeta akyali muto otugumiikirizeemu ko jjajja mukyala oyo azaala taata namugamba oba waleeta omukazi omugumba tazaala biki oba okitegeera nga omanyi bannezaala si bangu jjajja wange teyali mwangu teyali mwangu oli omukazi eri tribe siryegomba nagiwasaamu kale sole nti giwasa gifumbirwamu tribe y'abajjajja bange maama nnyabo jjajja wange yagintamya kitugende ekyo si kyekikulu nga maama abeerawo lwatu tebwayita era bwayita obudde bayitawe era waayitira ddala akaseera maama wange ng'ekyakatonda amujjukira ng'afuna olubuto. Maama wange bwe yafuna olubuto babeerawo taata n'akimanya nti afunye olubuto yalifuna nga bali kumpi nabbivaako olwokuba yatuulira ddala ebbanga almost 1 year almost
kati mange we yafuna olubuto lwange nze ne lwalinga mu mwezi gumu myezi 2 yagamba oba myezi 2 sijjukira kale n'ekyo si kyekikulu. Taata wange batandika okubanga bakola ki nga bamunoonya abana abaggundi oba yali gavumenti eriko oba byali bikikale sibitegeera sijja bigenda mu nnyo ne yaŋŋamba baali bamunoonya mbu alina emmundu oba okitegeera. Jjukira edda oba taata yali wa LDU oba ye LDU banayenze mundeke abaali bakuuma ku bintu ebe baninze mundeke kumpi naba kinavamu nga sibayita ba RDC ebyensi bisesa naye wakati nseka kininga omulalu mukiyumba nnyini ngaawo tuvaawo Kazende Boy poliisi etandika omunoonya n'amagye. Baamunoonya Kazende Boy n'adduka nga bamusuubiriza okuba n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka nga bamusuubiriza ne bamunoonya nga Kazende Boy abula oba okitegeera. Jjukira mami awo obudde bwe yali afunyemu olubuto bwe yali yeetaagira ennyo bbaawe oba okitegeera naye nga neno poliisi emulisa akakanja. Kati ne tata n'adduka n'abula Kazende Boy n'abula. Kazende Boy we yabula ng'ajjako sometimes mukusooka teyasooka abulirawo direct ng'asookanga n'ajjako buli kiro ng'ajjako ewaka. Kati oba bamala ne bakitegeera nti buli kiro Kazende Boy asalako ewaka ne batandika okujja ki lumu ewaka ekiro. Naye bwe bajja ewaka ewaffe ennyumba ya Kazende Boy eriko oluggi lw'emmanju n'olw'emiryango. Kati bajja tebafa nnyo ku luggi lw'eki olw'emmanju tebafa nnyo ku luggi lw'emmanju bajja ku lw'emiryango. Bakonkona ne bakuba n'eddinisa yali yandabirwamu kale era yandabirwamu ne bagimenya. Bwe bagimenya Kazende Boy yakola ki yayita mmanju yayita mmanju mu luggi lw'emmanju n'atema oba okitegeera. Bwe yatema Kazende Galo n'abeera waawo n'akaaba Maria n'akaaba ne gamubuguma oba okitegeera. Era ne omanyi nti abapoliisi mbuno baaliwo bamajjo b'abapoliisi baaliwo paka ku makya. Era kuolwo Kazende Boy bwe yadduka teyaddamu kudda kulabika. Jjukira ebiseera ebyo mu 95 tewaaliwo nnyo masimu oba okitegeera tewaaliwo masimu oba simanyi ne ndowooza tegaaliwo nnyo. Era tatange yadduka yali Desemba nga bagenda na mu Christmas. Era ono yali agambye ti bukyala jeno nga omanyi abachota raha tebagwa waabwe balinga bawalabu era bawalabu tebagwa waabwe kumpi buli wiiki baagala bakole ki agendeko ewaabwe. Kati yali amugambye nga bwe nfunye olubuto Christmas eri kumpi kutuuka nja kuba nkola ki ngendako ewaka mbalabeko bukyanavaayo siddangayoku. Nga Kazende Boy yamugamba tewali buzibu. Era wiiki eyo gye baalimu nga wiiki eddako yali alina ogenda nga 18. Kazende Boy baamukwatanga ennaku z'omwezi 7 yaddukanga ennaku z'omwezi 7 Desemba yalumakinga paka irulu nga 7 Desemba 1995. Kazende Boy n'atema era ne babeera waawo abasirikale n'amagye ne bayumbula obumotoka nga bungi bujjudde ewaka awumbu. Ekyavaamu ne nga bamubuuza bbaawo aliwa nga tayogera ekyavaamu ne bamusitula ne bamutwala ku poliisi ku CPS y'omu kibuga ekyo bamutuusa ku CPS ne bamukuba emizibu mbu baakuba Kazende Galo ne bagamba n'omukazi amanyi bbaawe gyali. Bulijjo tubadde tujja nga tugamba taliiwo naye amanyi bbaawe gyali mbu baakuba Kazende Galo emizibu n'azimba amatama ne bamulinnya nga ali lubuto lwange nze Nakapancu witiibwana nga yabamukuba naye nga ekituufu yali tamanyi bbaawe yali alaze olwokuba mufuluma teyamugamba nti ngenda wano oba wali. Era yamala ku poliisi wiiki nnamba gye baali bamututte
ne bamala ne bamuzza naye yadda nga bleedinga. Era ekyamugisayo mu kkomera ku bleedinga nga bakitegedde ali lubuto ate lubleedinga ne bagamba olubuto lwe lunaaviramu wano lugenda kuba ki musango gwaffe kumuta era ne bamukuwaawo babidagaladagala bamanya ab'ewaka eyo yajja mukyala kati yajja mukyala agamba kimu we yakomawo agamba kankulabire ejjukira baali tebakwataganira ne Kazende Gaalo ne Maliya oyo olwokuba Maliya yatuuka n'alwawo funa olubuto kati nga jjajja mukyala we yazaala taata nga yamanyi nti oba ono tayagala bwagazi funa lubuto olw'engeri gye bali bakyota raha tebaagala kuzaala baagala kukola gwakulya buli bisavasava nyama niyo tegenda kwogera ebintu ebitakwatagana munsonyiwe ennyama nebanga nyama obwekitegeero era ffe ewaka ennyama paka leero lumu Kazende boy ennyama yo mugiriira ddala mu bitiibwa n'ebyokulya ekirala mukyogera naye okulya agulira ddala nga bakyota raha kati nga Kazende Gaaladde waka tudde wano nga Kazende Gaaladde waka nga bamuwa ku biddagala bya habu ng'ejja mukyala mugamba kankulabirire ntaasa omwana ali mu lubuto yandibanga muwala obwekitegeera yali Kazende bwe yali alina abalenzi ababiri ngamba tomanyi ogenda kunzaalira omuwala ajja okunsikira obwekitegeera nga bwatyo bw'ayogera Kazende jjajja mukyala n'amulabirira n'olubuto lwe era ne lutereera yamala n'atereera naye nga taata talabika kati olubuto lwatuuka okuza yatuuka olubuto ne lukula obwekitegeera kulwa olubuto olwo bwe yalufuna oba Desemba Desemba naye banange oba mbala biki yalufuna oba Novemba oba Okitoba kugati awo teyabimanya bulungi naye olubuto baali lumubuzaabuza ge mazima ddala olubuto lwamubuzaabuza bwatyo bagamba Kazende Gaalo jjukira olubuto baali luyiseko kati olubuto lwakuliriramu ng'alaba bbaawe talabika mu myezi 5 n'adda ewaabwe gye bamu omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Nadda ewaabwe gye bamuzaala Maria nadda ewaabwe gye bamuzaala abeereyo n'olubuto lwange n'abeerayo naye nga noonyereza ku bbaawe nga talabika nga bamanyi yafa n'okufa nga bagamba gyebikalo lwe yafuluma oba baamukwata oba baakola ki naye nga baali bamunoonya gwa mmundu ne bajja ewaka eyo jjukira bajjanga ewaka nga bakebera paka nezo emyezi lwe yalimu olubuto lwe lwalimu oba tutwale nti zaali myezi 5 oba ezitaalimu ng'era bajja ne bakebera nga bamunoonya naye nga banoonya mu makomera geeyo yonna balabu balina gyali nga talabika koze ekituufu baamala ne bamufuna ne bamukwata ne bamusiba gye yali yaddukira eyo kibuga tenyini kyewaffe eyemmanga mukwano gwe ye yamulyamu olukwe emikwano sinze yali ayagala emikwano ate bwe mala nenzijukira ekyo ala neŋŋamba kansigaze ebyama byange mu bitiibwana mukwano gwe yamulyamu olukwe okuba baaki bataddewo omusimbi ti amulabako tugenda kuwa omusimbi buti
kati Azende boy we yaddukireeyo nga mukwano gwo kwagala omusimbi ng'abagamba ali wano mulabyi mujje ng'amala mugamba tutambulemu tugende wali tebajja tulaba kozi yali amaze okukola ki kusetinga poliisi oba kitegeera bajja ne bamukwata kati yalaga famire nti talina kyakola ki kyammanyi betuba tuzimba yalaga famire nti talina kyamanyi watu bwe yalaga talina kyamanyi naye ng'ate yali amanyi ebyo byonna okujja obitegeera mujja kitegeera bajja tutyo kitegeera Azende boy bamututte ne bamusiba Kazende gaala asitudde olubuto lwe wuuyo olubuto emyezi mwe yali asuubira okuzaala ng'abala ugenye nnyo waba aluddewo ennyo okuzaala ajja kuzaala lwa mwenda ng'aluddewo nnyo oba okitegeera lwa mwenda 1996 ekitaasoboka olubuto lwayitako yali alina ozaala ogw'omwenda nga bwe yali abala nti ennyo nga kikulu engeri gye lwali liyiseeko oba biki n'azaala ki Novemba 96 ng'eggwako kyekintu nkyakyewunya ekyo si kyekikulu kwe kuzaala nzaani nakapancu waabwe era bwe yazaala nakapancu ewaabwe gye baali anti nga mumanyi abakyotaraha gye yanzaalira ewaabwe nembeerayo era mbu banjagala ez'omuzukulu eyali asoose mu bawala oba baŋŋamba ne banjagala nnyo era yazaala ekyanda kye nga kigimu era ebiseera ebyo operation baali bagenda baddeyo namukola operation mbu nali mutudde waggulu ku mutima kyamanyi nze tebindya kale ekyo si kyekikulu n'azaala ekyana nga kinene mbu nali mu kiro 5.8 5.8 netubeerawo nembeera waawo nempulira ebukojja mu bitiibwa eby'ekitalo nga tewali kigambwako sitoola awo njagiyisa mu bumpi naye nga mumanyi era ebukojja bw'omwana bajja kwagala nganze naye bw'oba bafumbirwako n'omuzaala nodde ewammwe kibaamu engeri gyekitunuulira gye bakulabamu bakulabamu ng'ekizibu Kazende gaalo teyamala n'afunirawo nnyo emirembe ewaabwe nga bitegeera ozaddeko n'akwata ekkubo n'adda Kampala n'agenda Kampala mu bantu Kampala okukola oba yali agenze kola mulimu ki nze kino nyongera obagamba famire niweba n'essente zenkanawa teziba zizo era temwiraganga famire erina ssente ekyo teziba zizo okola ezizo ebya famire kayisizaawo nga kalowoozo mukole ebyammwe ebya famire mubireke okuba ebya famire biwanvu kati Kazende gaalo we yabeerawo neyita ebbanga Kazende gaalo n'agenda Kampala okukola kale nga omanyi omuntu alina okugenda okukola akolerera omwana we ow'obuwala waka waliwo buli kimu era sigambe mbu nayisibwako bubi mbu banjagala era bampisa bulungi nga buli kimu nekeebeera engoye nga buli kimu bakola ki bangulira ye mukunzaala bwe tuba tuzeemuka emabega bwe yali ng'ali lubuto ali kumpi kunzaala yalina sengaawe yali taba mu Uganda muno era nabo si Bannayuganda bamaama bange si Bannayuganda kati we yali agenda okunzaala sengaawe oyo yamugamba bw'ozaalanga omwana nga muwala mutuuma erinnya lyange oba okitegeera mutuuma erinnya lyange n'amuwaawo ssente oba okitegeera ssente zeeri zizitowa okusinga ssente za Uganda era mu Buwarabu mwonna ssente zeewabwe ze zisinga ozitowa oba okitegeera atuggyeko bino ebyeno Saudi biki Dubai eri ssente zeewabwe zizitowa ddala zisinga mu Buwarabu kale ze zisingayo zitowa ewaabwe gye bamuzaala oyo Kazende gaalo kati sengaawe yali alino addayo eri ewaabwe gye babeera kale muno bajjanga balambuzi oba kyemba njogera
mu biseera by'eddo ebyo yaliko oba yobboto oba Amini yali omusiraamu. Nze sibimanyi, siri mu kusoma history. Yamuwa ssente, kati yamuwa ssente ng'amaze omugamba obuzaalanga omwana mutuuma erinnya lyange ow'obuwala, era kyemmanyi nti oyo mwana muki muwala. Era bwe yaddayo ssenga oyo yamala wiiki emu n'afa. Yamala wiiki emu n'afa. Ate mbu olunaku lwe yafanga leero enkeera yako ne bamuziika. Olunaku lwe bamuziika lwe lunaku lwe banzaalirako, lwennyini lwe baali bamuziika lwe banzaalirako. Naye nga Kazendegala olubuto lwali lumulumidde wiiki nnamba, oba okitegeera. N'amugamba kankusabire ojja kuzaala bulungi. Kati nga Kazendegala yalinamu kano n'agamba oba nyezaala wange yandoga, oba nyezaala wange yanzibirako olubuto, oba mujja wange yandoga, oba okitegeera. Abafamire bwe boogera. Era oli bwe yali amusuubiza nti bw'ozaala omwana n'omutuuma erinnya lyange, nga yeesunga okuwulira nti baakola ki? Bazadde. Era yalinawo mbu ebintu bye yali yamulekerawokko, oba okitegeera. Ebyobugagga ebyange ŋŋanze mu Uganda muno, bw'agamba waba mwana wa buwala ng'omutuumye erinnya lyange, ekizimbe ekiri nga omanyi bajja nga balina ssente zaabwe, ekizimbe ekiri ne poloti eri nakino, byoyo omwana obimuwanga. Nze sirina mwana ku nsi, era bw'oba ozadde oyo agenda okuba omwana wange. Ebyobugagga byange ebiri mu Uganda oba obiwa, ne bali bagamba nga omanyi famire nezikkiriza, tewali buzibu. Era bwe bamuziika ku olwo lwennyini bamuziika misana, nga omanyi abasiraamu bazikka budde bukyali. Kiro Kazendegala n'anzaala, oba okitegeera. Nazaala omwana w'obuwala ne basanyuka ne babakubira essimu mu nsi zaabwe ezo ez'Abawarabu, ne bagamba mbu yazadde wolololo. Ne basanyuka ne bagamba kale yali yeesunze okulaba ku muntu mwana we, ng'amanyi mwana agenda mutwala wololo. Era singa yali akyali mulamu ndowooza singa saakulira mu Uganda. Singa kati ndowooza nange nze bano Abawarabu abaliira wennyini ne tuleka sowaani, o tusinga okuddugaza tooyi, ndowooza singa nange ndi mwabo. Ge mazima, singa ndi mwabo okuba yali yakitegeka ng'omuzaalira akulamu katono mutwala, temuddamu mulaba kujjako ng'akuze kebeera ekitaawe. Naye mwama tekyasoboka, Katonda teyasobola, teyakisobozesa, amutwala. N'atuvaako mu bitiibwa nabwe ntyo n'ensigala ng'erinnya lyo nditutte mu bitiibwa eby'ekitalo ekitokomoka. Mama katawo ne tuvaawo tuzze wali we twali awo, njagadde eyitayo just kujjukizaamu. Ne tubeerawo, maama teyakubira beewaabwe kale beewaffe kumpa linnya, oba okitegeera ekintu ekyo, teyabakubira. N'ate era simunanya n'ebiseera ebyo amasimu tegaaliwo, naye teyabagamba bampe erinnya. Jasi yewe yatuuma ery'ekikanga, womanyi nti solo ery'ekikanga yewe yatuuma erinnya erisooka ery'eddiini, ebisigadde teyabifaako. Kati bwatyo jjukira bo tebatuuma amannya ga kikambu, simanyi gundi, simanyi eddira bikira, abo beewasanga bubamanyi. Kati betabafaayo kuntuuma linnya lya kika, bantuma just lya ddiini. Ne tuggweramu awo amadiini gokka, ne tubeerawo. Naye ng'ola Kazendegala otuzaali Kazendegala agenza okukola, yabeerayo oba yayagalako ku basajja sirikulimbe simanyi, era sirina kyemmanyi awo, sirina kyenzijukiramu. Nga bwe mbagambye Kazendegala mukwano gwe yamulyamu olukwe, baamulyamu olukwe mu bitiibwa ebitokogoka. Ne bamusiba, jjukira twali tetukimanyi, awo si kye kikulu. Nkola odiyo bwe ntambula, nkola mirimu. Ne babeerawo Kazendegala n'empeza emyaka 5 nga teri amanyi Kazendegala gy'ali. Bukweza emyaka 5 Kazendegala yatoloka mu kkomera gye baali bamusibira. Yatolokayo n'ajja n'adda ewaabwe, yatambuza ebigere gye baali bamusibidde n'adda ewaka, naye nga yatambulirawo wiiki nnamba mu kkomera gye baali bamusibidde, naye ng'amaze mu kkomera emyaka 5.
era yatuuka mbu ng'ebigere byazimba nga byazimba ekyamuyamba yasiŋŋaanawo nnyina ne bamujjanjabaawo ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba ne bamunyiganyiga ebigere naye ng'agamba nedda oba kansooke ŋŋende ndabe mukazi wange nkomewo njagala genda laba mukazi wange. Kati amawulire kyesibagambye nti amawulire bano gamala ne gabatuukako gatya nti yazaala omwana omuwala. Gabatuukako nga mpezezza mbu zaali emyaka 2 ali mpezezza emyaka 2 amawulire gabatuukirako nti muli awo Maria yazaala naye yazaala mwana wa buwala. Bujjajja mukyala n'asanyuka nnyo ne babuuza yamuwa linnya ki, ne bagamba yamuwa linnya Nakapancu. Kanituume Nakapancu temulina kye muŋŋamba. Bagamba anti erinnya lya ddiini lye ndi kukozesa nti naye nze neyise Nakapancu. Bagamba yategeera atya n'amutuuma erinnya eryo. Ne bagamba yamutuuma lyani lya ssengaawe ery'eddiini eryo nti kirungi naffe wano eno. Kati nga jjajja mukyala yagamba nange nyezaala wange eryo erinnya ly'eddiini lyerinnya lye. Kati bwe tuba tuzeemu jjajja wa taata wange omukyala azaala kitaawe yali akozesa Nakapancu. Kano etumye Nakapancu saye si ye Nakapancu ate teritandika na eni nti ye Nakapancu. Ne bagamba yakoze bulungi erinnya ery'eddiini lyeki lyerimu n'eno. Kati awo alina okozeseza ddala amannya goono gonna waba yamutuuma erinnya eryo amutuumire bajja kwongerezaako ery'ekika. Kati mbeere nga nze azaala jjajjaani jjajja mwami azaala taata oba okitegeera baali bamuyita Nakapancu. Jjajja mukyala jjajja mukyala kale nze n'Oluganda twayawula. Kale nga nze ndi jjajja wa dadi wange Wakazende Booli. Nze jjajjaawo omukyala azaala kitaawe oba okitegedde ekintu ekyo si ekikulu. Simanyi kunnyonnyola Luganda mundeke mayi Luganda gye Luganda lingi. Agamawulire okujja kyajja kitya? Maama mu kibuga gye yafumbirwa baafumbirwayo ne sisita we kuki bataata baabwe ba Luganda. Taata we y'omukulu, taata wa Maria y'omukulu, then taata wa Nakapancu y'omuto. Oyo sisita wa maama naye baamuyita Nakapancu oba okitegeera. Bataata baabwe ba Luganda naye nga naye kitaawe yamutuuma erinnya lya sisita we oli eyafa baali bamutuuma Nakapancu oba mugenda kumutegeera. Ba sisters bataata ba Luganda naye nga sisita we naye baali bamuyita Nakapancu oba okitegeera. Kati Nakapancu yali yafumbirwa mu kibuga kimu ne Maria nga bali ab'Oluganda mu kikaani ku taata ba Luganda oba okitegeera. Baafumbirwa mu kibuga kye kimu. Kati oyo yabaleetera amawulire nga before Kazende Boy tannadda n'abagamba nti yazaala naye yazaala mwana muwala baamutuuma Nakapancu. Baamutuuma ebyo kati awe bajja okutegeerera nti Nakapancu ate nga nabo baalina yeno Nakapancu oba okitegeera. Ne bagamba ayo nnyene tugenda limujja twabule ki alisigaze. Embeera obitibwa n'ebyekitalo sinzi omwana mbwe yali yeekaabya nze nalinga guddole nga ndi awo sikaaba ng'okwata omukono n'onyenya naye nga sinyenya nga ndinga kiddole. Si kyekikulu ne bankuba point tinalinga kiddole kiddole kikuze. Kati awo Kazende Boy we yadda tuzze Kazende Boy we yadda ne bamujjanjaba teyamala na weeks 2 n'agenda mu kibuga B okulaba mukazi we. Bwe yatuuka mukazi we yali ali Kampala nga wayiseewo emyaka 5. Mukazi we yali Kampala. Yatuuka mu Kampala kale ne bamukubira essimu oba ebiseera by'amasimu gaaliwo yali mu 2000 oba bwati sijjukira kuba nze sijjukira yali 2000 oba 1 oba 2000 oba 2 simanyi okugala. Ataaseka gwe mbulookinga. Kati awo ne tuvaawo Kazende Galo nadda nalaba bbaawe anti feri tebalinakko era nnyongera bategeeza Kazende Boy yasula wa Maria mu bitiibwani eby'ekitalo
ebitokomoka nasula ebuko ne bakeera mukyala bwe yajja enkeera yasula ennaku 2 enkeera Maria najja era ne basulaawo ebuko kati ne babikwata ne badda mu kibuga ne badda mu kibuga mu bitibwa ebitokomoka ng'omukwano oguli awo olimwa n'atandika omunyumiza engeri gye baamukwatamu biki byajja bitya ololo kwe kubimaja awo naffe bwe babitegeerera kale nti mukwano ge yamulyamu olw'essente era baali bamusibye mu mayisa nga so wakuddamu kulabika obwekitegeera bwe yatolekera baali bamanyi yafa obwekitegeera baali bamanyi yafa era kyemmanyi kirabikira bamanya nti yafa obwekitegeera lwokuba yafunako n'essasi bayiddawe bamukubako n'amasasi neyawona Uganda yaffe gye tulimu ekitiibwa ebyekitalo ebitukomoka nga babeerayo nga bakomawo waka omukwano ogutokomoka nga nze nakapanju ndi wali nga nze sigambwako alla nze nalina ntagambwako anjogerako yafuna ebibye bino nti olwanyina obwana bw'okukyalo oba bakonye kate mbu nalina omumwa ngakyokoza anaitwonoona abaana obula bagamba ko tubonoona jjukira ebukujjajja nali sigambwako ng'ate banyonoona bizibu nenzija eno kazende boy we yadda ate nga nze wanugaalo like this like mutungulu ndegenda oluzungu lw'omwana wange nze ndi wanu boy like mutungulu the family banange olebwa kati nga kyebanjagala omwezukulu ow'obuwala wololo omwezukulu omuwala oyo jjajja waffe buli wempita oyo jjajja w'ekika oyo jjajja waffe buli wempita bampita jjajja olinga jjajja mukyala azaala taata nga yampita oyo nazaala wange muleke nazaala wange temumugambako eyanzaalira omwami wololo banaye nga nze sigambwako basenga jjajja kijjajja ate mbu nali kimpi ng'alinga kirunga siba mu kifo olaba nvuddemu omuntu mpanvuyi banaye banvu mu bumpi olinga amasiga nabo mu bumpi zinavu mu bumpi okuba sina ebifaananyi mu simu eno biri mu simu ziri ezaafa so zinandikulabyo nandikulazeeko mu bifaananyi byange byebanvumiramu ebiseera awo mu 2002-3 we nali ng'oseka n'ogwa muli ng'ali kimpi alinga kino kati bambiibita nnyo nga nze kati tatange we yadda n'amalawo nga omwezi gumu 2 n'atandika okukola obwa driver bwe tatange driver mu kiwa n'ebyekitalo omulimu gwe gwakola paka leero luno kati awo n'abeerawo kati we yatandika okukola obwa driver n'agenda mu kibuga ekimu mu kibuga ekimu ekyo ne basisinkana ne pulezidenti wamwe Yesi ne basisinkana ne Nandaala mu kibuga ekimu kye yagenda naye bakingenda yino nettaka nekibajja kumutegeera bayizubitegeera bategenda kwogera oyo Nandaala oyo yesimbawo bwa pulezidenti yesimbyewo oyo ekamvideke bajja kuntegeera okanveewo n'abeerayo ng'amukolera amuvugira ku bantu n'agenda ne mu kibuga ekirala mu kibuga ekyo oyo ngenda mwogera ng'abamanyi yamanyi ng'akolagana ne Mike Mukula Captain Mike Mukula mu bitiibwana baali bakolagana ne Captain Mike Mukula bwe basijja muyingiramu nnyo kamuleke yali asendeza ddadi wange teyamusasula bwolabu abantu mubalaba edduka ku nsikulu yamukolera mu biseera by'edda campaign oba yali 2000 kisimanyi nze campaign zedda zaaliwo mu biseera kisimanyi naye nga kyemmanyi nali muto ate kyemmanyi teyali 2006 kulwokuba ebintu bya 2006 ebisinga mbijjukira oba yali wanu simanyi naye nga yamukolerako ko nga amufugira ku bantu be
abatwala buli wamu atamusasula njagadde kayisaawo nga kakujju eyo Mike Mukula naye yantama kati mwabamanyi oba onaamugya musozi mwamanyi nze tebikwatako eyo njagadde kuyitayo just katono kati awo yamukolera oyo nebivaako kati mu kibuga ekyo kyeyagendangamu ekya Mike Mukula gye yesimbawo wa MP eyo gye yali ng'obudde buno ekibuga ekyo baakyo wa city mu bitiibwa eby'ekitalo obula sente zibonaabona mu Uganda sente zirabye ennaku mu kibuga ekyo ensi n'aba ng'alina hoteri yali yagendangamu okulyamu nani ne Mike ng'atwalayo n'abantu be mu hoteri eyo Kazende boy gyagenda okulya nga wayiseewo akadde kale kye ŋŋamba mami wange nga yafuna n'ekino olubuto olwa sisita wange anzirako yali lubuto lwa sisita wange anzirako kati mu hoteri eyo gye yagendanga okulya n'abagundi ba Mike mwe yalaba akawala Kasofi yerinnya lye eddala ettuufu lyo ndyogeredde eddala n'afunayo akawala Kasofi olinde buwulire firimu wejja nzija yafunayo Sofi mu bitiibwa n'ebyekitalo mu hoteri eyo gye yakolamu era hoteri eyo yali yaba Sofi nga mama wa Sofi yennyini mu hoteri ne daddi Sofi yali mu siniya 1 obudde obwo kati kankomewo buwulire ebyaddako ebigambo byange mu kitundu kino ekisooka bigenda kubeera bitono ddala oba oliawo ebirala bijja genda byegattako nga tusenkanya ebitundu ebiddako sofa eringa eyinza obba mu bitundu nga 3 oba 4 nejjukira nti omulamwa sister gwajja tutambulizaako mpola mpola kijja kukola amakulu ng'omazeeyo ebitundu byonna otegeere lwaki on a serious note sister ayagala bamukebere amuzaala mu kyotala ne taata we gwayita taata oba ayinza okuba nga yayingizibwa mu famire enkyamu tugenda kubisanga mu story eno njagala kino tukitegeere kyenjagala okunootingayo mu byonna ebibaddewo famire ezimu osobola okuziwasaamu nga zijja kukumenya kubanga bye mutafaanaganya bingi emirembe gy'abasukka obumbejja bw'abasukka baakukolerera bukolerezi. I want to tell you guys, it is very, very common. Olepuka n'omwana ogamba nti mulope wa maama, omala okumulope wa maama ne bakuwuliriza ne bava ku ssimu ne baseka ne bagamba bannanga ate ko kano bannanga oba wakajjawa kano kati kyokwogerako kakitegeera bulungi nga byoyombera bakwewuunya kubanga bo balina obulamu bwe bamanyiira soft life. Ogamba omuwala takekkereza, omuwala ayagala bintu bya bbeeyi nga bakwewuunya basigala beebuuza nti naye waaye muwala omulenzi ono ebiseera bye wamudeetingiramu wamulabamu obusobozi obw'okukulabirira compared ku bulamu bwe tukkulizzaamu walaba nga kino yali akisobola. Bino bwe mbyogera ne ku sayidi yo ggwe ng'omwana ow'obuwala omanyi bw'okuze, omanyi obulamu bw'okuliddemu, omanyi embeera gy'owangaaliddemu. Ono omuntu gw'otwala gw'okaalakaala nayo oyinza okuba ng'ogenda mukaluubiriza ng'ate naye agenda kukaluubiriza. Kya buvunaanyizibwa weewewule, weerumirire oba weesaasire naye omusaasire onoonye omuntu anaakusobola. Oyinza okuba ng'embeera zo si mbi nga tuyinza obutaziyita mpisa mbi. Ffe kye tuyinza okuba nga kye tuyita obunafu mu ggwe, kye tuyita obugayaavu, olulembwe, okusoonooka, ng'ewammwe baakukuza bukuza bwe batyo. Ng'ezo mbeera zo si wekka naye embeera z'ewammwe. Mubeera n'abakozi, buli kimu bakibakolera. Eriyo abaana nga ne uniform gy'ayambala enkya agenza okumalako secondary ng'omukozi yagyoza yagigolola. Eriyo abaana ab'obuwala n'obuwala obw'omunda nga ye akyewuunya kubanga yakula amanyi nti omukozi awaka abooleza n'obupala obw'omunda. Waliwo abaana abakuze nga bwe bamala okulya
ku dining essowaani bazirekaawo abakozi oba omukozi ne bajja ne bategula ne bagenda ne babyoza eriyo abaana abakuze ng'ewaabwe oluzuukuko obuliri bw'ati azuukuka buzuukusi night n'asuula wali n'agenda oba n'anaabako bw'abanga anaabyeko n'asenya ku manyo n'abanaaba ku maaso jasisinkane kyenkya n'abeera ku taabu bw'aba alina waako ow'okukola n'amukola bw'aba alina mikwano gy'agenda okulaba n'agenda n'agiraba oba n'atambuza obulamu bwe omukozi ng'ajja mu kisenge omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi gy'asula n'ategula night we bagisudde n'atereeza obuliri n'amanya nti amasuuka geetaaga abaana nga balinga abali mu hotel nti room service era omwana ow'obuwala oba obulenzi ayinza okujja n'anyiiga n'akomplaininga nnyo lwaki ssaawa ziweze 4-5-6 ng'omukozi tannaba kulongoosa kisenge kyabwe tannaba kukyusa masuuka nze njagala kwebakamu but I am seeing the bed same sheets but I'm seeing the same bed sheets ze nabaddemu yesterday. What is going on here? N'abeera frustrated nnyo era omukozi ajadduka bwe yeetonda ng'omwana ow'obuwala obwo bwe bulamu bw'amanyi. Waliwo abaana wansi w'enjuba wano we twogerera nga talinnyanga ku takisi talinnyanga ku booda tatambuzanga bigere kubuuka bidiba. Bannange byenjogerako gyebiri abaana bwe bali ekyaddondo ng'ate si mwana muto kubanga oyinza olowooza nti njogera ku mwana wa primary njogera ku mwana wa secondary njogera ku mwana owa university n'omwana amaze university ng'atandise okukola ng'obulamu tabumanyi. N'olwekyo mujja muyinaayina mutijjukana osanze omwana ow'obuwala omwana ow'obulenzi ku kampasi mwemanyidde ku bulamu obwo twala omutawaana okutegeera omuntu ojja kutwala omuntu gw'otaasobole ojja kutwala omuntu ataakusobole. Kati omwana w'abandi ng'oyo ogenza okumuwasa omututte mu kazigo k'ewammwe ng'akazigo ko koosulamu akeewuunya nnyo omutawaana oguliwo yagudde mulaavu nnyo n'okusirwala n'asirwala nnyo naye alina by'atunuulira ng'akazigo ko mw'osula ebintu ebirimu osula bubi nnyo n'okusinga geetimaani waabwe osula bubi nnyo n'okusinga meidi we waabwe bw'asula. Mu kino nkugamba okwepimira omuwala ajja kulabika nga acompromisinga because asisinkana obulamu obupya ebimu biri strange oba weird. Atunulira obulamu n'agamba ndowooza owaayo oba onangezesa nga takikkiriza nti obwo obulamu gye buli. Omwana from day one ewaabwe asula mu kisenge kye ate ekitanda kyasulako kiri 6 gw'obulamu bw'omanyidde obw'okusula ku gino emifaliso egikalubanga gyakagulibwa gugenda okuweza emyezi 3 omufaliso nga gugwamu ogenda okugwebakamu oguzuukukemu nga wobadde webase ekinnya kijja Ivan ebyo nze naawe bye tukuliddemu. Waliwo omwana ng'omufaliso gwasulako gye gino emifaliso egyakakadde kamu n'ekitundu mufaliso bufaliso ekitanda kye kya inchi 6 ku 6 gwe bakuzaalira ku banko simanya kukomerera tusonyiwe nnyo naye gw'osisinkanye guweepikira akutambuza serebu omwana obwo obulamu tabumanyi. Kakati ku mwembi wateekeddwa okuba wakkiriza nti ndi mu kifo kikyamu y'omuntu mbadde mwagala naye simusobola. Oli mu kyotala kakati gw'okwanye mu kyotala oyagala okumuyisa nga bannakawunde bwe mwalinga mwagalana eri essekanyonyi ekateera ekatoolingo simanya yiri nanzirugadde ebusujju. Ono omwana gw'olina munnange gw'osisinkanye akukuba yes alina byakwagadeko oli mulenzi mukakkamu oli down to earth ate obadde omuyamba nnyo mu discussion omukolera ku koosi waakatukwebaza weebale nnyo nesofa ebyo byakwagaddeko. Waliwo ebisukkaku ebyo by'olina okutunulira omwana oli olususu olulabye
ojja gamba nti laavu tebimanyi gwe siruwala nnyo ojja kiwulira nga kikutuulamu mbu laavu tebimanyi gwonna osobola ekizigo ekyokumentaininga obukyotala bwobwo bwalabika bavubuka muyiga okwegerera ojja kusazaako omwana w'abandi enviiri ng'ekyo kiri haramu alamaini abomination kizira n'okutta kitta kati gwe wamanyira buli obuviiri munnange obulinga obw'ekinyankole ne weerabira nti n'obw'ekinyankole bwa bbeeyi kubanga babulabirira okulabika obulungi bugwana mu saaluuni waakiri buli wiiki omulundi gumu ate nga mu nnaku endala olina ebizigo ebyawaka by'okozesa okaka omwana w'abandi okusalako enviiri alabike nga buno obwana obw'amasomero akutunulira n'akwewuunya enviiri z'ozimanyi bavubuka mwepimire omanye nti mukwano ono sijja musobola otambule ng'ovuunyuula olunyuma ogende mu buwala buwamanyira munnange mwakulanga muyenga enfuufu bwe mwateekanga emimwa ku taapu ne munywera kuli ono omwana w'abandi tabimanyi omuleeta ewammwe omugamba okufumbira amazzi g'okunywa agamba what are you talking about amazzi agaabwe bakola bukozi delivery mbuuza nti bitya dumanyi bino bikali ebinene bano lwenzooli basimanyi azaamu bakoze batya abo rihamu baleeta buleesi ne bajja ne bakyusa ebicupa ebyomubanyi ebinene kati bo obulamu bwe bakuliddemu bwebwo awulira omugambo okumufumbira amazzi g'okunaaba omugambo okufumbira amazzi g'okunywa agamba nti ebyo tabitegeera agamba amazzi yalaba makyafu tageesiga yamanyira ga kampani kati gw'oliawo omwana agenda kukulema muvubuka weepimire manya woogwa oba kyenjogera okitegedde oyinza ogamba ono omuvubuka yeefuula ow'ekitalo gyali biki ndi biki nze njagala omuwala owa nze gw'obuuza ndi biki neefuula owakabi nkugambyeko nti nina ssente nkugambyeko nti mugagga ye olidde oyo nina kyemwagaza abawala abamu mukkirize babayiteko buyisi bagende basisinkane bannaabwe ababasobola ojja kugamba nti nange njagala ku kkala etukula njagala ku kikyotala naye nga tomanyi kyekitegeeza okumentaininga olususu lw'ekikyotala ekika kyewamwe kyonna kijja kwolesa obukopi kyogere ku mwana w'abandi era ngalo bunani bano abantu abatalina kye basobola kwekolera bano ngajaba simanya kiba kiki bannange Ivan omwana w'omwami neeyanziza n'abalala abambuusiza ku kigambo nkodomali nze ekyo sekikozesa maama ekigambo nga kinene bulala kukaalo kana amatendo enkodomali tekijja kuyita mu kamwa kange nti alinge n'olaba enkodomali nedda wamma tudde ku mulamu Ivan weebale Ivan tugumire muntu wafuuli bw'otegedde waliwo abaana b'abandi kakati mbawuliramu abamu mwepikira obufilipino ne mu bumanyi bwe buli expensive bubigi spender ate bumala okubeera bubigi spender ne bugattako n'olugambo bavubuka mwepimire mujja kudda ku kika kyewammwe mulyoke muyise emimwa mu mwana w'abandi mugayaavu ngalo bunani mwe mutaategeera kye mwatwala oli mwawasa mu mbejja yakka nnyo yessa nnyo najja okubawasa ogera gamba nti lwaki yatwala banne olowooza yali amanyi nti oli bw'otyo bye odalinga ne bye baleeta golooza alaba nga yakutunuuliranga omuyamba mu eri mu discussion omuyambako awo ebintu okubitegeera obulungi kosi wakanga obimumaliranga n'atatunuulira birala kubanga nti yazuula oluvannyuma ate obusente bwa printing nabikoze bitya bwakolanga ku bibyo ne bukola ku bibye ye teyakitegeera kubanga obwo bwali bucyenji tebyamulyanga after all yali akwagala waliwo byazudde ofunyisizza omwana w'abandi olubuto n'akugamba nti ayagala shopping n'ojja ng'okaalakaala n'emitwalo 7,600 n'ozimukwasa agenda akola shopping ey'obugoye bw'omwana ku lubuto lwe yafunye naawuliraga what are you talking about zino mpadde za uba oba mpadde ssente ezigenda okugula ebintu by'omwana n'otandika okwogeza oluvenge n'otyoka weekomoma weetooloola weebuzaabuza naye nga gwe otaategeera oli omwana ow'obuwala ewaabwe favorite nnyo nga bw'okiwulira ate just yet by principle
tayagala kukola abortion naye okusinzira ku bintu ebitonotono ebimubuzaabuza byakulabyeko alabanga alowalinga ennyo standards ze yali bali tazaala mu muntu nga ggwe naye ate awuliranga ekyokugjamu olubuto asi kintu kyabwe agamba bwe naafiirayo bannange akaana bwe kabanga nayina kamunga kaki naasalawo akuzaalemu naye yeewuunya kiyasisinkana bwe yayisiŋŋanya n'omukisa gwamuyitako buyisi bwe guti gw'okaluubirirwa naye gwe otaategeera kye wayingira kakati mugasa obwavu bw'ekika kyewammwe mwenna mubutuumye ku mwana w'abandi omwana ayagala ebintu bya bbeeyi omwana ono agamba mbu talya bijanjaalo gwe otaakifaako omwana w'abandi talya bijanjaalo talya nkoolimbo talya mukene gwe otaategeera obuzibu si muwala obuzibu gwe otaategeera ky'otwala kati azaala omwana muleeta obutula awuute oli mulalu gwe bw'olowooza nti mwakulira nnyoko yakunyumiza bwe wamunywesanga obutula bwe wamuwusanga obutula ku lubuto n'olowooza nti ensi yonna amabeere gafunira kukuwuta butula ono omwana w'abandi si kakati omwana w'abandi akugamba mwawulidde gundi madamu Infotrust ono mukyala Jebbi bwe batandiseewo ekifo eringa njite recovery home sinabafuna linnya ttuufu nti omunakawere omubeera ozadde omukyalawo ng'azadde bulungi omukwata n'omuteekako eyo n'abeerayo oba wiikisi ng'emu ŋŋamba wiiki emu oba wiikisi nga bbiri nazudde nti package eringa etandikirwako 5 buli lunaku 7 waliwo 5 if I'm not mistaken it is either 7 per night after 24 hours chu ensanvu nga gigenda kati bw'abeerayo wiiki emu ng'ogattagatta oli mu mmeka kati ojja kugamba nti okwo kwejalabya si kwejalabya nze naawe ffe baavu omanyi abaavu obuzibu bwe tulina buli kyolaba kyotasobola okirabamu kwejalabya bantu kwonoona nsimbi bw'okuba pulaani awo n'olaba ng'ezo ssente wamalirayo wiiki singa emu wiiki oba emu ng'akina wiiki 2 ogenda obigatagatamu ng'essente ze mwali saasaanyizza musobola okuzigulamu akapoloti akalimuko n'akayumba akakadde kwe mutandikira njagala okukutegeeza nti tozirina kubanga ku nkome n'akapoloti togenda kagula so bali ababyogera ziba bazirina asobola n'osasula omwezi kati omwana w'abandi omukyotala gwe wakuwaana oli wamufunyisizza olubuto ne pulaani ze zimugamba nti ogenda kubanga okola ekyo kennyini mutandika okukayanira ku malwaliro gwamanyira kubanga nnyoko yakuzaalira mu bamulerwa n'omwana w'abandi otusirwalirako ogamba munaye agenda kuzaalira mu bamulerwa ani akuloga ani akuseso yatakunyonyogedde ono si wabamulerwa please man si wabamulerwa si waddwaliro lya gavumenti ojja genda otukube mulago kubanga oyogedde erisembayo nnyo mulago ajja kugamba no si wa mulago bwe mbyogedde saagadde kulaga nti tuli babbeeyi nze naawe situwawukana mu byenfuna nze naawe bulaadi tuli kyekimu tuli walala tuti oti tuli basoga mu byenfuna nze naawe tuli kyekimu kyenkusingako kiri kimu nze nategeera enfuna yange kale njagala nnyo omuntu bwe tutambula mu buufu bwe bumu nga bwe tuba tusazeewo tugenda kusulirira nkoma mawanga oba tugenda kulya nkoolimbo nga tugenda kulya enkoolimbo twebikke otulo tujye ate n'emizimu tugigobe mu biti kati gwe kyonjawuddeko kubanga weerabidde ennaku yo weesibye ku mukyotala abaana b'abandi abamu balengerere ku mitimbagano liisa ku maaso scrolling down app weeyongereyo omwana mulekera abamusobola ojja laba ekyana ky'abandi kinyirira kiri ni mu bubikini kiti kiri ku mazzi bw'obanga okimanyi nti osobole kususitaininga bulamu obwo teweetantala kyana ky'abandi muvubuka manya ennaku yo okyamanyi wakatunda ttanuulu 3 ate tanuulu yali esingako buloka ennyingi gwali gumu 2 ne tanuulu bwe weeyimba mu tanuulu buloka 6 buloka 8 ey'amaanyi tanuulu ebbuloka ziri omutwalo gumu 12,000 ate tubala mutwalo 2 ziyinza okubeeko ne bannange endekesa oyinza ogaa nti nali njokeza ku tanuulu mu kirombe nebituugirako byebibeerayo mu baana b'abantu ekyamaanyi kyewakakola kyekyo kati bwe weegaganula mu busente obwo n'ogenda ogulamu piki era enjawulo gy'olina nti weevuga
tukisiya bosi wo nti olipotinga akasente sente iyo teriiko abanja nti ovuga ya looni nedda. Naye mukwano gwange weebale nnyo okufuba, ekyo tekimala. Katonda bw'ali kusisinkanya Nalujja azaalibwa Ssaalongo Yekoyaada simanyani emukooko we wali eri ebukomansimbi, oyo bw'onoomukwata awooli ojjujagamba nti wookutte weewo, oyo ojja kumusobola bulungi kubanga n'ekika kyewabwe kijja kusigala nga kikulaba nti gwe oli musajja mbaggu, oli musajja ngwaŋŋuli. Gyogera eyo, va ku byana by'abandi byolengera ku TikTok, byolengera bikosimenti byo, mwenna mwegaganwa n'ogenda okukola amateeka, kakati musinkana ku LDC naye omanyi okutoba kw'okusoma ku bwe kuli. Maama atunze ekibanja agenza asalasalako, omwana oli gwolaba naye again cancel to be, si bwebwo obulamu bwalimu. Ekyokubanga mwenna musinkana ku LDC nga mukola amateeka, sigala ng'okkiriza nti Mukama akusenvudde ne maama wo mu bunaku bwe mu bwa single mother, maama omulungi ow'ekitiibwa oyo n'akusindika mubeeko we mubeera, naye weesonyiwa omwana oyo gw'olaba gwe. Oli mugezi kituufu naye tutunuulira ebintu ebisukka waawo. Bwe tutyo bwe tubadde mu bufumbo obututuddemu n'otandika okusoberwa, obeera oli awo ng'eki kyotala kiwakaalakaala nakyo, taata anoonyeza bw'abaawula, kati ate munyina n'omwana ali tayagala kyakulabirako kibi, era ogenda okukakana nga taata w'omwana oyo ow'obuwala ngamba omukyotala gw'olina gwe weekaniikirira naye ng'agamba nti omwana ono ne gye mupangisa ennansana alina engeri gy'aleeta olukwesikwesi, okukakana ng'akusikiriza ng'agamba nti yabafunidde ennyumba ennajjeera. Kisoboka nnyo taata oyo okusasula ennyumba eyo. Bw'aba taata muntu mulamu nnyo nga muzadde ayazaala ababiri, ajja kugamba nti ennyumba eyo ajja kukwata akufunira omulimu muzimu ku kampani ze. Oli muvubuka mugezi kyekirungi, ajja kukwata akufunira omulimu. Mukufunira omulimu oteekeddwa okujjukira nti olina okubeera royo nnyo. Kati bye nkugambye nti agambye omwana wo okumujja ennansana amuleeta ennajjeera, ogenda okukakkana ng'asasula akayumba mu one of the estates, ng'asasulako first deposit. Akayumba kali mu million 1,800. Taata olw'okwagala omwana wo okubeera mu kifo ekirungi ng'akwata emiliyoni 7 ng'aziwaayo nga first deposit, nga babawo ebisumuluzo by'ennyumba, ng'abagamba kakati mugenda kukola mutandike okusasula ennyumba eyo, ng'akwata omwana ow'obuwala ng'amugulira emmotoka. Bw'amugulira emmotoka nga kakati mu makaago oteekwa okuba ng'oli mulenzi mugumiikiriza okubeera n'omukyotala bw'atyo. Nkozesezza ekigambo mukyotala kubanga mu sitole eno tuwulidde mukyotala, naye awali omukyotala teekawo ekirala okusinzira bw'omanyi obulamu bwo n'omuntu oyo gw'omanyi gwenjogerako kati gwe gw'otegedde oba mukwano gwo gw'otegedde. Kati amakanga ago otuuka okuba ng'omwana wo omukazi wo azadde, naye ng'omwana wo obugoye ogenda okwetegereza, oba wagenda ne sisita wo n'akuyambayambako ne mugenda mu kajja ne mulondererayo bwe mwalondererayo nga buubwo, kakati bw'obuleeta n'akulaga nti asanyuse n'abukwata n'abutwalira maama we eri emuyenga gye babeera. Maama n'abutunula n'agamba what's this? Omwana bagenza okumuleeta ng'ebintu bye mwagula tekuliiko n'eki kye bakozesezza, nga baguze ebintu birala nnyo. Baleese n'omukozi, omukozi oli ye ali special agenda kubanga akola ku kyamwana kyo, kono omulala gwe mulina asigale ng'akola ebyo, ono ali ku mwana yekka. N'otandika okwekangiriza omukozi tetumusobola, ne bagamba nti mami akikozeeko, n'osigala nga weebuuza wawasa oba wawasibwa. Nkisimye kigende ebuziba kikutame, nga njagala kukulaga amakulu agali mu kumanya ebbeeyi yo sebambulidde. Kikomeko. Kikomeko. Oyo omuwala mulungi nnyo naye tomusobola. Tonnatuuka ku busobozi bwa kubanga owasa muwala obanga okwana omuwala gw'oyagala. Sofa bwe tukutunuulira nga bw'oyimiridde weetaaga omuwala gw'osobola. Ebyo ebigambo bibiri njagala obyawule. Omuwala gw'oyagala n'omuwala gw'osobola. Okusinziira nga bw'oyimiridde tolina ntobo.
okusobola okukikinala okwesimba ku mwana w'abandi gwe gw'owulira gw'oyagala n'omuwangula ne bikola amakulu nga bw'oyimiridde noonya omuwala gw'osobola oba lindako zimba obulamu otuuke okubeera n'embavu nga bwe weekaniikiridde ng'oyagala omwana w'abayindi abo omwana omukyotalo oyo omwana wa minisita oyo ogamba sozi wa kitagula otega wansi gwe byogere nga weesiriwaza ku gurawundi bijja kubeera birala mbikusiigidde tojja kwatwala mwana w'abandi omusuze erukuli naŋŋanda omutwala omusuze mu zanta ono omwana awabi wagenda ye mu akrite yeri smartside ze wakisa eyo weewaavu walaga ate ani abeerayo jjajja abeerayo atya jjajja bamugja eri mu kyalo ne bamugulira amaka ne bamuteeka eyo ago ge maka mu famire ge balina amatonotono kati omwana bw'agendako mu kyalo agenda mu akrite eyo nkyerabidde bakiyita abeera hoima road yita mu nansa nawo ng'agenda mu wakisa eyo bwatyo waliyo akrite eyo naluvule ndoza ye naluvule oba ge makayo ge balinayo amaavu jjajja gy'abeera mu akrite eyo naluvule kati gw'ojja okumutwala eri nsimande ejje lufuka bannanga aba mu lufuka mu nsonyiwe naye njagala ebigambo mbyogere nga bwe biri ndejje lufuka lubugumu twala omwana w'abandi endejje mu lubugumu oyogera obwogezi ekyalo ne basigala nga beesisiwala naye ng'eriyo omwana gujja okutwala endejje mu lubugumu nga kikola nnyo amakulu nga kizitowa nga ne mu kika kyonna okugamba nti mutabani omuwala waabwe yafumbirwa omusajja abeera ndejje lufuka ndejje lubugumu ate n'okupangisa tapangisa ng'ekyo kikola ggulire bw'aba bukedde ng'ebeera front page. Please go for that. Njagala nkusisinkanye ekitundu ekijja okubeera ekyokubiri oli agenda gasozi nongo okubye nnyo nagambye nze naawe mu byenfuna tuyinza nga tetwawukana enjawulo nti nze ebyenfuna byange buli mbaako ekintu kyentunuulira malo kitunywa n'enfuna yange kalinza nga nze ngereza mu bintu material naye kati ate gw'oli mu kulevo yakukwana kuwasa ate nze awo siwendi kakati ngangamawe omukazi ojja kunyigira ekika kyewaabwe bakufuga era bakubala nga atali musajja otekewaawo olukungukungu wekangaze omwana ow'obuwala yamanyiira okubeera ewaabwe buli weekend. It is normal but it is not normal to you. Ebyo watwala omutawana okubitegeera ogenda okalubiriza omuntu naye akukalubiriza kyenjagadde okujjayo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere mu linnya erya Yesu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri bannaffe abayisiraamu Ramadan Karim, mwebale ekisiibo ate Mukama abasasule musera ng'okuyayana kw'emitima gyammwe kwonna bwe kuli. Thank you so much for watching. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.